Kyesookerwako ku Buganda Road okulaba ng'omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeyimirirwa. Bano babadde balowooza nti Kyagulanyi agenda kuleetebwa mu kkooti wabula si bwe kibadde. Kkooti esazeewo omusango guwulirwe ku tekinologiya omuggya owa teleconferencing nga beeyambisa entimbe za TV. Wabula bapulida ba Kyagulanyi basabye kkooti okumanya obanga ddala ebigenda mu maaso omuvunaano abiwulira, ekintu omulamuzi kyakkiriza, era bw'atyo n'alagira Bobi Wine okukakasa kkooti oba awulira ekintu ekisanyudde abawagizi be. Omulamuzi Esther Nahirya atandise okuwulira omusango guno nga Kyagulanyi ali mu kasenga ak'enjawulo mu kkomera e Luzira. Bapulida ba Kyagulanyi basabye kkooti ekkiriza omuntu waabwe okweyimirirwa kubanga alina eddembe lye era nga munnayuganda ate nga babadde baleese n'abagenda okumweyimirira. Mu bano mubadde Miriam Matembe, omubaka wa Kasambya Mbwate Kamwa Gafa wamu n'omubaka wa Kasanda North Patrick Nsamba Oshabe. And as legislators, they confirmed to us that they are prepared and willing to execute the obligations of sureties. Wabula omuwabi wa gavumenti Timothy Francis Ameliti asabye kkooti eno okukumira omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkomera Luzira okutuusa ng'omusango gwe guwuliddwa. Ameliti agambye nti Kyagulanyi avunaanibwa omusango ogw'okujemera ebiragiro n'agenda mu maaso n'okukuba olukuŋŋaana olumenya amateeka bwe yali awakanya omusolo gwa OTT ne mobile money tax. Ono era asabye kkooti okugaana abazze okweyimirira Kyagulanyi okuli Miriam Matembe kubanga akuliridde mu myaka ng'ono alina 64 kyagamba nti tajja kusobola kukubiriza Kyagulanyi kujja mu kkooti. Most obliged. It is the submission of the prosecution that the same is of advanced age and not visibly capable to compel the applicant to adhere to the orders of court. Bino byonna bapulida ba Kyagulanyi babiwakanyizza, ekintu ekisanyudde kkooti era omulamuzi asanze akaseera akazibu okukakkanya abawagizi ba Bobi Wine mu kkooti. Oluvannyuma lw'enjuyi zombi okuwaayo okunnyonnyola kwazo, omulamuzi Esther Nahirya alagidde Kyagulanyi okubeerako kyayogera eri kkooti. Ono ategeezezza nti ne waabeera takkiriziddwa kweyimirirwa, ye ali ku kituufu ate nga n'emirimu alina mingi mu kkomera. Your Honor, having heard from all of the submissions under these abnormal circumstances, I want to emphasize what I say, that it is not me on trial, Your Honor. It is the court itself on trial. And Your Honor, no matter what you decide in that court, whatever you decide, Your Honor, that is not my business. My business is standing for the truth. My business is standing for what is morally right. My business, Your Honor, is standing for what is morally beneficial to you, to me, to those people that are persecuting me under the guise of prosecution, and to all the people of Uganda. And Your Honor, if standing for what is right, if standing for truth is going to earn me my freedom, I will thank God for it. But Your Honor, if standing for what is right is going to keep me in this prison, then I will thank God even louder. After all, I have a lot of work to do even here in prison. Oluvannyuma kkooti ewumuddemu okumala essaawa nnamba. Zigenze okuwera ssaawa 8 ng'abantu baatudde dda, azze n'atandika okuwa ensala ye. Ono ategeezezza nga bwe kiri mu mateeka omuntu okusaba okweyimirirwa ssaako n'abamweyimiridde abasatu okuba nga basaanidde. Having stated the above, I find the surety substantial. And therefore release the accused person or the applicant on the following grounds. Wano kkooti esabye Kyagulanyi okusasula kakadde kalamba ez'obuliwo ate abamweyimiridde okusasula obukadde 10 ezitali za buliwo wamu n'obukwakkulizo obulala. The applicant is barred from engaging in unlawful demonstrations. In the event that this condition is breached, it shall lead to automatic lapse of his bail. Munnamateeka wa Kyagulanyi Samuel Muyizi agamba nti basanyukidde ekisaliddwawo kkooti
nekkiriza omuntu waabwe okweyimirirwa wabula baliko ebintu bye beemulugunyaako. Tugisanyukidde kubanga twasabye Honorable Kyagulanyi awobe Bbeetu okwoza ng'ava bweru, naye ku lwa engeri kooti gyewaamu bail, kooti tulowooza erina we tuginenyaamu. Mu kiseera kino muyizi agamba nti ensonga ezimu baakuzitwala mu kooti esembayo. Bwe obanga waliwo embeera emulemesa okuba mu kooti, oyo akyogera nti embeera ejja mulemesa alina okukola okusaba kwe mu kooti ne kuwulirwa, kooti n'esalawo olwo muyinza okukozesa video conference. Ekyo tekigobereddwa era tugenda mu kooti enkulu. Ate abantu ab'enjawulo nabo baliko bye boogedde ku kisaliddwawo kooti. Ebimu ebibatudde mu kifuba ye muntu gwe baakwata. Abatudde mu kifuba kye kisooka gavumenti etuliddwa mu kifuba. N'ebimu byekoze bikoze lwa kutya na kunyigirizibwa kuba enteekateeka yaayo tebadde na yakuta mubaka. Ekyo batidde maanyi g'abantu kuba bategedde nti Bobi Wine singa anaava eri ekigenda okubeera mu kibuga kigenda kubeera kika. Kyokka waliwo abawakanya engeri kooti gyekuttemu omusango guno. Balekerawo okutiisatiisa abantu, ebino byonna bye bakola kati amakomera bagamazeemu ne value, morals z'abantu zonna kati zifa, sente zigenda, abantu twandibadde tetuli wano mu kooti nga tugenda kuzimba ggwanga. Bobi Wine avunaanibwa ne muganda we Fred Nyanzi Sentamu, David Lule, Edward Sebufu n'abalala abakyagumiza embiro era nga wakudda mu kooti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ogwokutaano 2019. Flavian Nkuze, BBS Telefina, Gambuuzi.